tuula tusome mwoli. Tutuuse ku ssuula egamba nti Cissy mu maka ga mwannyina. Akatabo Amaggwa n'Emitego mu buvubuka kawandiikibwa Ruth N. Kaboggoza. Awaka tewali yamanya mukwano gwa Cissy na Joshua, kubanga mwana muwala yali amanyi bulungi okwekuuma obutasamwasamwa na bigambo ng'ebyo. Ensimbi ezamuweebwanga munne yali angandye na kugulamu buntuntu obutonotono bwe bataamubuuzanga ewaka, anti ng'ate ebyo ani abikuwadde ng'abyewalira ddala. Awaka yayagalibwa nnyo n'akuuka, anti yali yeeyisa bulungi nnyo naddala eri muka mwannyina. Yali mukozi wa mirimu kayingo, gw'ate gye yayigira ewa ssengawe tezigattwa tokyagijjukira. Cissy ng'addira mu ssaawa yennyini era nga tatera kukeerewa ng'ava ku ssomero, kubanga olumu munne yamuwungulanga nako lwe yalikeereye, ate era baateranga kulabaganira mu ssaawa ya kibiina Cissy aleme kukeerewa kuddaka. Wadde Cissy yali muwulize nnyo eka ng'addirayo mu ssaawa emirundi egisinga obungi okuva ku ssomero, mwannyina yali amukuuma nga bw'olaba abakuuma omugole. Olwatuukanga awaka nga takkirizibwa kutumwa oba ye okugamba nti kaŋŋende ku wali okuggyako ng'alina omuntu, era nga tebamukkiriza kukima mazzi wadde okugenda ku maduuka wadde agali awo okumpi n'eka. Ng'oluwungeera adda mu nju kusoma bitabo bye oba kale okukola ekirala kyonna nga bwe yabanga alabye. Era mwannyina yateranga n'okumuzimba omutima ng'amubuulirira, naye era ddala ebikwata ku kwagala mpozzi n'omuwala yakkirizanga mbw'awulidde. Kyokka awo yabirekanga enkeera n'asanga munne Joshua ne beeyagala. Ate eky'ekitalo Cissy bwe yaddanga mu bitabo bye mbw'asoma. Oba gamba nti ng'akola homework yaddanga mu kuwandiikira mabaluwa ng'agawandiikira munne Joshua. Mwannyina yagiranga n'ajjako Cissy gy'asomera olumu ng'ayagala kumuketta alabe oba alinayo ebbaluwa yonna gy'awandiika, naye nga Cissy mugezi nnyo okusinga mwannyina. Lumu Cissy yali kyajja atandike bw'ati ebbaluwa, mwannyina n'atuuka. Ddala Cissy yali nkirittanyi, kubanga yamanya nti okugikweka yali ajja kugiraba, okugigaaya, era nga mwannyina yandimubuuzizza lwaki agaaya by'abadde awandiika. Kale kyeyava aguma amakazi era n'agufumba ne gujja. Cissy teyeekanga yadde okwesisiwala kubanga yamanya nti bw'akikola bamumaze. Yaguma n'asalawo okugenda mu maaso n'ebbaluwa ye, kyokka ng'olwo by'awandiika takyabitegeera. Ng'omutima temuli, alowooza bw'anaagamba mwannyina ng'amubuuzizza gw'awandiikira. Ebyembi mwannyina olwatuuka waali kwe kuyisa amaaso mu bye yali awandiika, kyokka yeekanga nnyo era n'agamba Cissy nti sooka ompe ku by'owandiika ndabe. Ebyembi nno ebbaluwa yali mu Luganda, omulenzi lwe yali ategeera obulungi ddala. Ebbaluwa yali agitandise bw'ati: Katwe Hiiru 23 Gwakuna 1978 Darlings Sweet Mutima Josh. Ng'agamba bw'ati nti kati nze nkweyitira mwana wange, anti nkwagala ng'omuzadde bw'ayagala omwana we. Nze bwe nkutunulako kimala ne bwe sirya mmere. Obulungi bwo bwe mbulowoozaako buntuukira ddala mu busomyo, nkaaba nga sikulabako era awo mwannyina nno we yagimugirako. Yeewuunya era yasiriikirira n'atunuulira Cissy ng'ayagala okumumira. Okumanya Cissy yali mukabanga kutu, kyeyava yeesooka mwannyina n'amugamba nga bw'amwenya n'okumwenya. Yamugamba nti baaba ng'olabika ng'anyiize, bambi tonyiiga, anti omusomesa yatugambye tuwandiike ebbaluwa nga tugeraageranya n'abo abaana abasirusiru abaagala abalenzi nga bakyasoma, nti naffe tuwandiike ebbaluwa nga zibawandiikira bannaabwe, kyokka bya makisi era anaasinga waakufuna n'ekirabo. Era olyose n'ojja anti mbadde ŋŋenda nakukuyita onjiyizeeko ku bigambo.
buli mwana yagenze awera nti ku luno y'anaatwala ekirabo. Oyo ye singa abadde oyo ye singa ebadde yange olowooza bwe nandikulabye sandigikwese? Ye nnyabo nandikkiriza nti okugikuwa naawe ate osomemu. Bambi gakwemye gakunjiriza ku bigambo naakuwa nako ne ku kalabo bwe naaba nkafunye. Naye nnyabo nze ndaba n'ebigambo bimbuze. Ye baaba mbadde ngitandise bubi mbuuliraako. Mwannyina yeewuunya nnyo era n'agamba nti naye abasomesa b'ennaku zino nabo nno bagezi bulala. Anti si bwe balaba abaana tebakola homuwaaka kale kibava basawo n'obulabo. Ye leero ggwe ebyo ani eyabikuyigiriza mukazi wattu? Obadde n'otandise bulungi ndowooza emaliriza ye n'akwonoonera. Kale ggwe kankulinde omalirize eby'abandi osanga bw'ofuna ate omugaati onampaako. Anti era omanyi ekika kyonna kitunuulidde ggwe. Yamugamba nti ye mwana wa nnyabo nkuyiyizeeko nze ebyo nkyabisobola. Olwo nno musajja wattu ng'afuluma. Omuwala ye yasigala asikira mu kikonde nga yeesirikira era yasalawo obutaddeyo kuwandiika bbaluwa yonna ey'ekyama ng'ali eka kubanga yagamba nti ku olwo yayita ku lugwanyu. Abaagalana bwe baalabagana n'amujabuliramu mu bimpimpi ne munne okukakasa nti yeewuunya yamukwatira mu nsawo n'amuggyiramu akantu akaasanyusa ennyo omuwala nga bw'amwongerezaako na bino nti naye ndowooza mwana gwe amagezi go mazaale era nkakasa nti mu kibiina bonna bakwasimula. Omuwala yeebaza nnyo anti ne Lugaba yali amuwadde ekirabo ky'okwebaza nga bw'akwebaza bw'ati oyagala kumwongera bwongezi era bambi weeyongere okuwulira ng'akwebaza nate. Weewaawo tuba tusome mwoli era nga essula tugifundikidde. Essuula ebadde egamba nti Cissy mu maka ga mwannyina. Bwe tuddamu sisinkana tugenda kwegamba nti Cissy afuna ekyekango. Byajja bitya? Binaggweerawa? Tugenda kubiraba mu ssuula eddako. Cissy afuna ekyekango. Weekumire ku mukutu ebijja bingi mu katabo kano ak'amaggwa n'emitego mu buvubuka by'otasaanye kusubwa. Teekawo komenti wansi amaggwa galiwo emitego giriwa? Ani gwe gafumisa n'agasimattuse? Kiki ky'olaba mu maaso awo byonna teeka wansi awo ate tujja kuba nga tubiraba. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata empya n'enkadde yenze awangaale ayibeene.